Don Chris yesse era wenjogerera wenkoledde akatambi kano nga kimaze okukakasibwa nti Don Chris mufu era amawulire g'okufa kwe gasaasaanye eggwanga lyonna ku migebera wala ku mikutu egya social media ku mativi yonna amawulire g'okufa kw'omugagga Don Chris ge galiko. Omuntu ajja kugamba era ajja kwebuuza nga ki ekireetera Don Chris okufa. Ebintu ebireetera abantu okufa si bingi, bitono ddala, era ng'ono bw'abadde tannabakumira makerenda gamujja mu bulamu bwansi ayogedde ensonga lwaki ayagala abuveemu. Immwe abatayagala abubeeremu mubeere nga musanyuka, naye nga ensonga emu enkulu yeekwasiza abo abakola mu bifo eby'enjawulo abalina agafo aganene mu ggwanga lyaffe lino nga be bamuviiriddeko okwetta. Yenze Sheila Adita, subscribinga ku YouTube channel yange kutirayo obutambi nga bwe buti bw'otalina kusubwa, ate era bw'omaliriza obbulaba commentinga emmanye endowooza yo ku butambi nga bwe buti. Katugendeko mu katambi ng'omugagga ono ali mukumira oba nga ali mu kunywa obutwa obukakasibwa enti nno bwe mujje mu bulamu bw'ensi, ate era tukomewo. Aka akatambi ke mulabye mu vidiyo yange eno tekakoleddwa ffe, wabula kakoleddwa omukulu era omugagga Don Chris ye yeekoledde akatambi ako, era nga byonna byonna by'abadde akola ebigenze mu maaso bikoleddwa ye era nga tewali n'omu amukase. Abantu bavuddeyo ne beebuuza era nga bangi boogedde katambi kano nga bagamba yiyi omugagga abadde ki, yiyi ki ekigenda mu maaso, yiyi kiki, abantu bamuloze, be yaliira ssente, bamukolimidde, kiki ekigenda mu maaso. Bannange bantu bange abalaba akatambi kano kanneeyongera obbajukiza nti yenze Sheila Adita, nsangayo ku mikutu gyange gyonna gyonna emirala, Facebook, TikTok, Instagram n'emikutu emirala gyonna gyendi, jangu onfollowinge oba ongoberere. Teweerabira kwata ku kade n'akatambi, teweerabira kalaba kamalayo, tomanya nti oyinza okufunamu ekyo ky'oyagala. Baganda bange njagala obbategeeza era obbakakasa nti nno abantu bayita mu mbeera embi. Omuntu oyinza omulaba nti ng'alina ssente, ng'olabanga gwe yamalayo, ng'olabanga ye ali mu bulamu obulungi, olabanga ye yaterera n'ebintu ntobira, naye abantu balina ebintu ebibanyigiriza ku mitima. Ne kimuleetera okusalawo obubi n'agamba lwaki ye sigenda. Omuntu abantu basobola omunyigiriza ne bamuteeka mu mbeera emulowoozesa nti ye teyeetaagibwa. Omuntu asobola kubeera mu mbeera n'emunyigiriza ye n'alaba nga mu nsi talina kugyamu, alina kuvaawo bufi. So ebintu bingi nnyo ebisobola okuleetera omuntu okwejja mu bulamu bw'ensi, ate era
nga Don Chris si yasoose. Ennaku zino oba omwaka guno naddala wetutuuse nga guli kumpi kuggwako, amawulire g'abantu okwetta gayitiridde mangi. Abantu besse nnyo, banywedde obutwa, bamize overdose, bafunye obubenje, obubenje obw'enjawulo. Abawala bafiiridde mu malwaliro nga bajja mu mbuto, abantu bafiiridde mu mamotoka amapya, bafiiridde mu obwo house party bwe bakola, abantu bannaabwe babatuze, babaliddemu enkwaba emikwano n'abantuntu abalala oba n'ebintuntu ebirala. Ennaku zino abantu bafudde nnyo nga bafudde ebintu eby'enjawulo. Era mu abo mwe muli n'abafa depression, mwe muli abafa stress, mwe muli abetta obwesse nga ye afudde lwa mukwano n'ebintu ebirala. Jujjuuzi twakamala amawulire ga mukwano gwaffe, DJ abadde ow'amaanyi, omukyala gwe yajje mu bulamu bw'ensi gwe yatemudde lwa nsonga ya mwendako. Ebyo byonna tubitadde mu ssaako y'abantu kufa mwaka guno, naddala nga guli kumpi kuggwako. Nga tunnabasekerera muntu nti oyo yalya ssente z'abantu afe, kimusaanidde, asaanye n'avaawo bla bla bla. Weerowoozeeko ogambe ate gwe nti ye era ayinza okwejja mu bulamu bw'ensi leero olw'okuba eyo ensonga gy'olaba ng'ennafu. Enkeera gwe ne wejjawo mu nsonga entono ddala etawana meaning. So nga tonnaba kusanyukira muntu okufa, sooka okubemu akafaananyi omuntu ono lwaki ayagala okwetta, kubanga ebiseera ebisinga abantu bonna baagala obulamu. Tuyaayaanira buyaayaanire, n'olwala akasujja n'odduka mu ddwaliro, n'oba nga tonnalya n'odduka ofune ekyokulya mbu toyagala kulwala ulcers. Omuntu ng'agenda kutomera ne weekanga nnyo n'oyogera mbadde nfudde mbadde biki, nti buli muntu mu nsi ntegeeza ki ayagala obulamu, kuba obulamu bwagalika baana mmwe. Avaayo n'atugamba nti tabwagala, oyo aba atulimba. So kyemmanyi nti ne Don Chris obulamu abwagala just bumusobedde ku busobezi, oba nga waliwo ekigenda mu maaso mu bulamu bwe ekimutulugunya kyatasobola kuvaayo kwogera kuteeka ku mikutu. Kyalowooza nti abantu tebagenda kubeera ku sayidi ye. Olwaki? Olw'okuba yatuzaako dda emisango, tukkiriza muli nti yatuliira ssente, yatubba, akoze abantu ebikyamu. Kati ye alaba ne bw'anaavaayo n'abaako kyayogera, tewali n'omu agenda kuwuliriza, tewali n'omu agenda kubeera ku sayidi ye. Kati ng'alaba okwekola ekyo kye kisinga. Igwe nga ggwe alaba akatambi kano, Don Chris omuwa magezi ki? Oba n'abantu abalala abafaanana nga Don Chris babalowooza nti okuva mu bulamu bw'ensi kye kisinga, babalowooza nti obulamu butandikira ku bbo era bukoma ku bbo. Maidiya nga tonnalowooza kwetta, lowooza ku bantu wano wammanga, lowooza ku baana bo, lowooza ku bakyala bo, ba girlfriends, ba boyfriends na biki, lowooza ku bazadde bo, lowooza ku mikwano gy'obadde nagyo, lowooza ku bintu ebirungi ebizenga bikutuukako mu bulamu bwo nga tonnatwala bibi kubeera nti bye bingi. Bw'omala okulowooza ebyo bino olyoka osalawo ogambe ekintu kye ngenda okukola kigenda lumya nze nzekka, oba teekako n'abantu abalala abanneetoolodde. Bw'omala okumanya ekyo, oli wa ddembe okusalawo wejjawo oba tewejjaawo. Naye ebiseera ebisinga mulekere ngaawo okukola ebintu nga mulowooza nti mubikola tubakwatirweko ennaku, tubakaabireko, kumbe muli mu kutulumya. Olowooza ki gwe alaba akatambi kano? Yenze Shila Adita, twesange mu comment section.